abo bakada b'NRM bonna newakubadde oli ali ava mu kkooti tomusuubiramu byamagero. Omusajja gwe twali badde tusuubirako okutweta ebyamagero y'oli alina titles ennyingi oba teyazikyuse. Oli abaddeko Kigundu, abadde engineer, dokita, professor, alhaji, all those titles. Naye alese akoze vuluguwe. Kati bano oba muzeeyo abaleese kumuyambako kubeezaawo geemu ye. Tolina kyobasuubiramu. Kubanga wano ffe okujjako nga tukyusizza etteeka. Omusajja ne tutamuwanga buyinza bonna kulonda nga bw'ayagala, nga tulina okuteekawo olukiiko oluli independent okulonda abagenda okulira akakiiko k'okulonda. Ebisigadde tuli mu bya Wakayima na Wango. Era abasajja bwe batulaba batusekerera kuba bo bagamba nti Uganda nsolo yaabwe kye baagala kye bakola. Olwaleero baleesaani ng'etteeka likyafaanana bwe lityo. Bonna balipootinga mu State House era obasanga eyo obudde bw'ekiro nga bagenze yigwe kaguta yigwe nga bonna bamala nga bagenda. Kaba babadde mu kkooti obasuubira kukola ki? Bano bakada bazze kulya ku ttooke lyabwe kuba mukimanyi nti akakiiko k'okulonda 99% bonna abakalimu bakada b'NRM. If you don't listen to even the minority, that is where the problem comes up. Because the vetting, even so, they are the majority. So there's nothing we are expecting better. It's going to be the same electoral commission which has just been transferred from Kigundu to the new person. So that's all. There's nothing, no thorough auditing. Because you see, democracy, an internal democracy for each party, that is where the source of our problem begins. And then we were worried as members of parliament since the Kigundu and the team retired. We were looking at the LC1's elections. That is remaining 1 month to go. So the task now remaining is upon the Committee of Parliament to make sure they hire the approval of these members. And then if you look at the combination of the people appointed, thorough experience, educations, they are wonderful. But there's a problem in this country. When you start working, there's something that comes into your mind to start pleasing the appointing authority. That is where you see them diverting away from their professional work that they're supposed to do.